Zabbuli ey'ekyenda obukuumi awali Katonda. Oyo atula mu kifo eky'oyo ali waggulu ennyo anaabeeranga wansi w'ekisiikirize eky'omuyinza w'ebintu byonna. Naayogeranga ku Mukama nti, oyo kye kiddukiro kyange era kye kigo kyange, Katonda wange gwe neesiga. Kubanga oyo yanaakulokolanga mu mutego gw'oyo akuyigga ne mu kawumpuli omubi. Anaakubikkangako n'ebiwawaatiro bye, era wansi w'ebyoya bye w'onoddukiranga, amazima ge y'engabo ge gakuuma. Tootyenga lwa ntiisa ya kiro newaakubadde akasaala akakulumba emisana, olw'olumbe oluttira mu kizikiza newaakubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu. Abantu 1,000 baligwa ne battibwa ku lubiriizi lwo, era 1,000 ne bagwa ku mukono gwo ogwa ddyo, naye ggwe okuzikirira tekuli kusemberera. Naye olitunula n'amaaso go oliraba empeera y'ababi. Kubanga ggwe, Ayi Mukama, oli kiddukiro kyange. Omufudde oyo ali waggulu ennyo ekigo kyo w'otuula, tewali kabi akalikubaako, so tewali kibonoobono ekirisemberera eweema yo. Kubanga alikulagiririza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna, balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwesittala ekigere ky'oku jjinja. Olirinnya ku mpologoma ne ku ssalambwa, olisamba empologoma ento n'omusota wansi w'ebigere byo. Kubanga ntaddeko okwagala kwe, kyendiva muwonya, ndimugulumiza waggulu, kubanga amanyi erinnya lyange. Alinkaabira nange ndimuyitaba, n'abeeranga wamu naye bw'anaanakuwalanga, ndimuwonya, ndimuwa ekitiibwa. Ndimuwangaaza nnyo, ndimukkusa obulamu, era ndimulaga obulokozi bwange.